Ebimu ku bifaananyi bisinze okubeera nga bitambula ku social media olunaku olwaleero kwe kuli eky'omukyala amanyikiddwa nga Juliana Kanyoomoozi ng'ayambadde ebyambalo ebiringa ng'ebya bakyansala mwenna be baali batikkiddeko oba baali balabyeko graduation ceremony nga weebeera kubeerako bakyansala era bakyansala abo be batikkira abaana abo ababeera batikkiddwa oba kale be bacrowninga abantu bonna ababeera batikkiddwa. So Juliana Kanyoomoozi olunaku olwaleero alabiseeko wamu ne Mariam Ndagire nga bayambadde neera nga banyumidde ddala abasitwa abasinga ne batandika okubeera nga babitambuza naddala abatali informed te Juliana Kanyoomoozi bamutikidde. Nedda, Juliana Kanyoomoozi tebamutikidde. However, she has been honored by Mariam Ndagire for contributing to the music industry mu ggwanga erya Uganda. Batya nti nga olaba Abamerika balina zi stars ez'enjawulo ndowooza ze zino zi stars tugenda otandika okulabako mu ggwanga erya Uganda. Omuntu atandika omuyita legend naye nga alinawo n'ekiragambudde akituufu contributing to the music industry oba entertainment industry mu ggwanga erya Uganda. Si kuva eri noweeyita legend, si kuva eri noweeyita top 1, si kuva eri noweeyita top 2, si kuva eri noweegabira ennamba yonna yonna gye wandiyagadde okubeera nga weegabira. So Juliana Kanyoomoozi olunaku olwaleero she has been honored by Mariam Ndagire. So n'omuntu honoringa naye olabira ddala nga ali credible okubeera nga afulfiringa oba nga akola ekintu ekifaanaganako ng'ekyo. So Mariam Ndagire mu music industry ne mu film industry contributing ze kyamaani. So ye okuvaayo na recognizing omukyala nga Juliana Kanyoomoozi, that means abeera akoledde ddala ekyo ekyetaagisa. Ate ne kind of appreciation gye tuli mu kubeera nga tulaga abantu nga bano ba Juliana Kanyoomoozi we continuing wetyo ne tulaba ne ba legends abalala oba abantu abatadde ettaffaali erya ddala ku music industry nga nabo baba honoringa. Tomanya ne respect ejatandika ebeere nga ekomawo mu ggwanga erya Uganda ku bantu abakoledde ebintu eby'amaanyi music industry. Tomanya ki inspiring n'abaana abato okubeera nga contributing positively to the music industry, sina music industry yoka wabula entertainment sector mu ggwanga erya Uganda. Nokose Max Media tugenda sigala tukuwa updates kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obitolekere.